Yes, nkwanirizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliriza kutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Okuva Muhammadi Yassanyi bwe yavuddeyo ku conference media okuba nga yeetonda ebigambo bya Zalombojja n'ebigambo by'ayogerera ekibiina kya National Unity Platform ssaako ne pulezidenti waakyo omwogerera amafuukuule omumugase ne famire ye, Muhammadi Yassanyi yavuddeyo n'akonfesinga okubanga asoonyiibwa gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Naye okuva ye yavuddeyo ekibiina kya National Unity Platform kibadde tekinnaba kubanga kimwanukula. Kyaddaaki Secretary General Louis David Rubongoya avuddeyo n'ayanukula ku nsonga eno. Jjukira olunaku olw'eggulo mu katambi bwe twakulaze Ssanyi yabadde abinnyonnyola lwatu byonna byonna ebyamuleetera okutuuka mu mbeera eyo. N'agamba ne bannayuganda ng'obulamu bwe buli mu matigga nga bw'atali mu mbeera nnungi era nekyayitamu temusobola kitegeera. N'agamba nti nno ngezezaako okunoonya muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu mubuulire kyempitamu nalemererwa olw'ensonga nga nakola ensobi ndaba nga gunsinga siina ngeri ki gye nsobola kusaalimbiramu bigere kugenda mu matwale wali eri ku kitebe ekya National Unity Platform nsobole okuba nga njogera ne muganda wange ono Robert Kyagulanyi Ssentamu. Agamba ngezezaako enfunda nnyingi okuba nga nkigezaako naye abasajja nga bantiisatiisa okunzita. Agamba nti baatulimbalimba ebintu bingi nnyo, baavaayo ne batukozesa endagaano mu kkomera nga y'engeri yokka gye tulaba ey'okuteebwa oluvannyuma lw'okusaavinga mu kkomera emyaka 4 nga babasiba amayisa ssaako n'ogwa obutujju okusangibwa ne amisos ebyokulwanyisa gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ssaanya n'abalala baali 19 abaali bakwatiddwa, naye bano bonna baali bakulunguddeyo emyaka 4 eruzira. Kigambibwa nti mu kubeera eruzira Robert Kyagulanyi Ssentamu buli mwezi yabaweerezanga $10,000 egy'okubakuumako mu kkomera omwo, kunywa kacaayi, kugula byetaagisa nga kasabbuuni, ebintu bwe bityo. Naye Ssanyi agamba siina na mukisa genda kwebaza President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku ebyo bye yakolera mu kkomera byatukolera olw'ensonga nti ndi mu kutya n'essaawa zino obulamu bwange bwandibanga buli mu matigga. Nkimanyi bayinza n'okunkuba amasasi naye singa nfunayo muzira kisambudaabuda n'owaba asobola kunfulumya ggwanga ndi mwetegefu ddifuluma kubanga obulamu bwange tebuli seefu, buli mu matigga. Yavuddeyo n'agamba nti Balamu ne Furufiga bye baatukozesa endagaano zino, naye oluvannyuma lw'okutizikozesa ne batusuubiza ebyawa n'ebyawa, ne batusuubiza otuyamba empaawo kye bakoze okuggyako tupangisiza wano wetusa $15,000 ssaako n'obwokunywa netugulira amasaati nga tugenda ku media okuba nga tutattana erinnya lya Kyagulanyi. Agamba bano baabinkozesa okujja ku media nsobole okuttattana erinnya lya Kyagulanyi, njogere nti Kyagulanyi ali ebisiyaga, njogere nti no Kyagulanyi mubi era gavumenti ebadde na mu nteekateeka ekwata Bobi Wine aleme kwesimbawo mu kalulu ka 2026. Ssanya ebyo yabyogedde. Nkutegeeza nti oli ku UG Updates TV webale kwekumira ku mayengo gano. Gwagala otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko, ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Abali emitala w'amayanja banirizaako nnyo, mwebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Updates TV era nga mukolera ddala ekintu eky'amaanyi nnyo okuzaama. Kakati Ssanyi agamba Balamu ne Furufiga oyo be babinkozesa, baatusuubiza byonna bye baatusuubiza tebasobodde tuyamba, kyokka batuteeka mu kamera tutattane erinnya ly'abo abandituyambye. Kati nze ne mbulwako ekyokkola. Agamba nze Ssanya we ntuukidde okwatula kino abasajja baŋŋamba
ke kaseera otwale gye watereka zitanka n'emmundu nze siina baŋŋamba mbalaga ettanka n'emmundu gye naziteeka kwe babadde bankozesa mu ndagaano okwogera ebyabwe kati ate babyagala mu reality ngene mbibalage nga nze siina gye ŋŋenda kuzijja oba okitegeera. So ojja kwesiga gavumenti eno mubeere vigilant nnyo tebabakozesanga ensobi. Kati Ssanya olwedde obwo obujulizi yabwewaako ddaze mu media mu kamera byonna byogedde nga bwe baatereka emmundu nga bwe baakola biki. Kati ke kaseera kadde katuuse Ssanya agenda abalaga zitanka n'emmundu gye yabitereka kwe kwekubira endulu ng'obudde bukyanaga bannange. Abasajja bakimanyi bulungi nti ziriiyo nti era ne scripture ye bagimpandiisa bye bampandiika badde bawandikira Ssanya scripture ey'okwogera ku social media bwe byabadde ajjayogera naye ate akuwandikira scripture wavaayo n'agamba nti nno kati gobanga actor Ssanya abadde nga actor nga bamuwandikira movie ng'atambulira ku scripture omuwandiisi lwayita gy'aba awandiise Balamu saako ne full figure kakati kati omuwandiisi atuuse ekiseera n'agamba actor waba bibi bye badde oyogerako mu scripture nti ye kati tubyetaaga obitulage practically naga ate mbadde manyi biri mu scripture mwawandiikako biwandiisi nti nze ndi actor nti omukulu abyetaaga. Kati Ssanya kyaba yeekubira endulu ng'obudde bukyali naga bannange nze simanyi gye biri ate siina gye ŋŋenda kubijja. Alaba nga yakola ensobi n'alyamu bannayuganda olukwe naye all in all n'asaba ekisonyiwo kyetutamanyi nti nooba National Unity Platform yakimuwadde oba emwaniriza kubanga ebadde tennamuddamu paka Louis Rubongoya Secretary General wa National Unity Platform avuddeyo n'agamba mu bigambo 10 nti ffe tubadde tulindirira bulindirizi just kaseera akaseera ke tubadde tulindirira kokakoka kuba bakimanyi gavumenti eno nga gavumenti ettattana erinnya ly'abeebufuzi naddala abavuganya gavumenti okubanga ekozesa amaanyi n'okubatiisatiisa basobole okubanga esirisa amaloboozi gaabwe obutoogera nga babatattana babasibako emisango ekintu ekimumaganya demokulasiya saako n'eddembe wano mu Uganda. Nkola ya gavumenti okukwata abasibe n'ebakozesa n'ebafoosinga okwogera bye batandiyogedde mu ngeri y'obbatiisatiisa obbakola ebikyamu. Kati badde balinda just kaseera kulinda just akaseera kino kituuke okuba badde bakisuubira kuba bakimanyi gavumenti nga bulijjo esooka kwonoona gwesinga okutya emala okwonoona oluusi evaayo neekuwa ne ssente abawagizi ne bakitegeera nti wali olwama amaze okwonoona gwe takuddira oba tosobola kukomawo olwaba amaze okukuttira kariya. Kati kyekyo gavumenti kyekola ebadde ebigambo bya Louis Rubongoya Secretary General owa National Unity Platform. Katulindize tulabe International Criminal Court oba enaavaayo neetunula mu nsonga eno kubanga eno nsonga y'amaanyi muyinza ogiraba engeri ekusaaga naye essaawa zino obulamu bwa Ssanya saako ne ba political prisoners abasinga buli matigga gwe tomanyi kati kizuukuse. Nkutegeeza gwe atanatoyingako genda wansi waliwo ekigambo subscribe kikoonemu ojja kuba otoyingako bulungi nnyo. Mbategeeza nti nno mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku UG Updates TV mweraba.